Yes, webale kubanga okyaliko nakugambye tukyaliwo okubanga ate tukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda okubanga ate kitambula. Guno gwe twasayininga okubeera nga tukola mu mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole mangu nnyo nnyini ddala. Agenda awo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade ako kennyini aka notification kakuyambako okubeera nga ate tomisinga nsonga yonna. Bw'oba tonnaba kubanga olikinga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigalo okituwe obeere nga ate bino byonna agwobeera omu kwabo abasooka okumanya ate n'oba ng'oyambyeko oba oli awo n'omulala kubanga afuna amawulire nga gano. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kuliko Honorable Segirinya Muhammad. Ono nno mubaka akiikirira abantu b'e Kawempe. Segirinya Muhammad njagala okutegeeza nti yatuuse dda mu kifo ekyo awali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ddwaliro ery'Ensambya. Kakati nno mu mawulire gegenda okuwa mu mboozi eno era nkuleetedde akatambi akabadde kalaga mu mawulire gali genkuwadde nti abasajja ba poliisi babadde bayingiddewo mu ddwaliro lino okugezaako okwefuula abasawo, wabula engeri gye bagobeddwamu kyabadde kiragira ddala nti awamma security ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekola kyetegeera era kyetegeera ekikolera ddala. Njagala okutegeeza nti nga sinaba kubanga nkuwa mboozi eyo amakubo oba ekkubo erigenda ku ddwaliro ery'Ensambya gwampuliriza lirabiddwako nga liggaddwa. Sinnategeera lwaki era sinnamanya eyinza kuba nsonga ki, naye nga amawulire genjagala okuba nga nkuwa essaawa eno nti ekkubo eryo limaze okuba nga liggalwa, teri muntu awetayo. Sinnakitegeera era sinnategeera mbeera ki egenda mu maaso wano wennyini, naye nga woosinzira okuba nga wompuliriza njagala mbeere nga nkuwa omanyi ffe batuyita bakali lugambo. Genda subscribing, genda mu comment section teekamu obubaka ku nkomerero y'amawulire gendeeta ntera okuba nga mpitaayita mu bubaka bwammwe ne tuba nga ate tutambula mpola mpola. Eyo y'embeera eyabadde oba eri mu kugenda mu maaso wetwogerera wali ku kkubo erigenda ku ddwaliro ly'Ensambya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waali. Ebikwata ku musajja ono nabikuwadde yakoze ekikolobero, ebikwata oba ebigenda mu maaso byonna nkakasa nga obifunye bulungi nnyo, wabula embeera ey'okuggala ekkubo ate yeewuunyisizza buli omu kubanga gwampuliriza nga bw'okiraba awo bwe kiti bwe kiri ku kkubo erigenda Ensambya, naye ng'eri munda embeera eri taratibu nnyo, ebadde ekyatambulira ddala bulungi nnyo mu ngeri ya kimpowooze. Era njagala okutegeeza nti President amaze okuba nga aggyibwayo gye yatwaliddwa okulongoosebwa, kubanga bwe nkugambye nti yalongooseddwa okuggyamu fragments ezamubadde mu kugulu, wabula bwe twogerera abamu ku bayimbi okuli King Saha bamaze dda okuba nga batuuka. Kugambye entambi ezimu zisobola zikulaga wano olw'amateeka agatufuga. Oyo gwolaba ye King Saha waggulu, wansi ye Honorable Segirinya Muhammad. Mu mbeera Segirinya gy'abaddemu musajja atutannaba na kutereera bulungi, wabula asobodde okwewaayo nakkiriza ajje at least alambule ku president we bambi mu mbeera gy'alimu mu ddwaliro ery'Ensambya. Jjukira Segirinya Muhammad naye era mu ddwaliro lino mwe yasookera nga tannaba kubanga atwalibwa mu Aga Khan mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Segirinya yasookera mu ddwaliro lino n'abeera nga ate akolebwako. Kati gwampuliriza njagala okutegeeza nti mu mbeera gy'alimu awalirizza era asobodde okuba nga avaayo najja abeere nga alambula ku mukama we president we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. By'otasaanye kubeera ng'osubwa byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako kasita oba nga weekuumidde ku mukutu guno. Nga bwe nkugambye nti ekkubo liggaddwa ne nkulaga Segirinya Muhammad ng'atuuse mu ddwaliro. Kakati njagala kukulaga abasajja bali be nnakulaze mu mawulire g'ensembyeyo okuba nga nkuwa abazze mu ddwaliro. Waliwo nti ambuuzizza otulaze bifaananyi totulaze nga babagoba, omanyi ekyo babayingidde. Nze njagala obeere mugumu kasita oba nga oli ku Red Zone TV. Abamu ku bo be bano benkulaze mu katambi kali akasembye mu aggulire ery'ensembyeyo okuba nga nkuwa. Nakugambye obutambi olumu bututiisa okuba nga tububawa olw'embeera ya copyright n'embeera ya community guidelines. Oyinza okukola ensobi ntono nnyo omukutu ate ne tugufiirwa ne tuba nga tukyasobola kukuweereza. Kakati njagala kuba nga nkuwa olutambi luno olulabe engeri gye babadde baagala okuyingirawo, wabula ne balemesebwa, wabula buli omu yeebuuza kandiba nga kabadde kabadde ki, bw'eba mission yabadde mission yaaki. Birabe nzije tweyongereyo. What is it? He was working at the
You go there. Your police station. This is what I told you. The issue is, these are all here. It is not here. The point is one. The official communication from the police. The point is one. The point is one. The fact that you even have friends, that's why you are wearing the mask. He's wearing the mask. He doesn't want to be know you. Then you are here. Listen, take it easy. You see the number which is outside. People are better. You can cause a problem. And if you are trained ethically in the army, if you are not supposed to want the person You're not going to take it outside, but medically what you are doing is wrong. The police, what you have, you have to keep law and order. Do you want them in Zambia hospital? Do you want them in Zambia? Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera abasajja beebo nga wobalabye beebo abayagadde okubanga bayingira ate okubanga bakola ebitategerekese naye nga main issue jemba njagala okubanga nkuwa ye ya Honorable Segirinya Muhammad eyewunyisiza buli omu okubeera nga ate atuuse mu ddwaliro ensambya mbwangu ddala okulaba nga alambula ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensonga endala gye saagala tubuuse maaso ey'okubeera nti ekkubo erigenda ku ddwaliro lino limaze okubanga liggalwa okusinziira ku mawulire ge njagala okubanga nkuwa enkya y'olunaku olwaleero wabula njagala kubeera nga ate nkutegeeza bw'oba tonna subscribing kikole weekumire ku mukutu guno genda mu comment section teekamu obubaka ngenda kujja mu ggulire eriddako ngenda kubanga ate nzija n'obubaka bwammwe ammwe abasobodde okubeera nga mubuteekayo ku mukutu gwaffe guno gaggadde ogwa Red Zone TV kiriza mere nga nkulekamu kkono katono nnyo tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.